okusinziira ku nfuga ey'amateeka buli kibiina ky'ebyobufuzi kiba ne demokrasiya n'enkola yaakyo eyeemalirira era okubeera memba w'ekibiina rigesa y'ekibiina era memba w'ekibiina. Twebaza omwami Kibalama okubeera omuvumu wakati w'okusoomoozebwa kwonna. Tukakasa nti ekyakolebwa mu NUP oba National Unity Platform yali nkola ya demokrasiya ne batuuza tabamiruka w'ekibiina nga mulambike nga bamulanze ne mu mpapula z'amawulire era ebyavaamu byonna ne bigazeetigibwa mu nkola emanyikiddwa mu mateeka. Si buyinza era buvunaanyizibwa bwa kibiina bwa kakiiko ka byakulonda okuyingirira enteekateeka n'entambuza y'emirimu ey'ebibiina by'ebufuzi era bweba yakukitandika ereme kitandikira ku NUP. Kasita Electoral Commission emala okukola ensonga yonna n'emala ogigazeetinga n'efulumya byerambise nga NUP yalambikibwa neweebwa certificate yaayo ne bifuluma ebeera evuddeko obuyinza ate okuddamu okuyingirira enteekateeka yonna gyemaze okwepronouncingako oba gyemaze okwerambikako n'egifundikira. Olwo buli abalinamu ekimusumbuwa abalina kgenda mu mbuga z'amateeka. Eno enkola ey'amankwetu ey'okusooka okugoba abamu ku bakulembeze b'akakiiko k'ebyokulonda n'okufunayo abantu be balonze ku street ne babateekamu ne babagamba nti bammemba ba kibiina. Ekibiina si gwe okibuulira bammemba baakyo, kimanya register mwe kimanya baani bammemba. Era mwami Kibalama atulaze ng'aboogerwako nti balina emisangosango nti balina complain tebabeerangako bammemba ba kibiina ne register azze nayo nga nnambike. Kati abaani yabalonze era babalonzeewa. Tulowooza nti eyo nkola yakweyambisa akakiiko ka byakulonda kukola ate byabufuzi era tugenda kukanukulanga bannabyabufuzi kubanga singa zibadde ensonga z'amateeka nkakasa ati mwami Byabakama amanyi nti bw'omala okwepronouncing ku nsonga yonna toba na buyinza ate bugiddamu gwe kennyini. Toyinza kubeera nga gwavunaana gwe mulamuzi ate gwe complainant. Wabula tugamba nti eno nkola yagezaako kuyingirira demokrasiya wa NUP n'ekigendererwa ekyokulaga nti bo tebasanyuse olw'okuba nti mwami Honorable Kyagulanyi Ssentamu ye yalondebwa nga president. Ffe bammemba aba NUP ffe tuli basanyufu tetulina complain yonna era kubanga n'abaagala okufuuka bammemba baddemu ogenda ne beewandiisa batandika okugobera mu nkola eya internal democracy. Ekyokubiri byonna ebyakolebwa byalambikibwa mu nkola eyalambikibwamu byalangibwa nga bwe birina okulangibwa ate byawandiisibwa nga bwe birina okukola ki okuwandiisibwa. Ku biwandiiko by'endaba esirabyemu wadde weakness n'egyo mu nkola eyayitibwamu. Tuvumirira ebikolwa byonna eby'okutiisatiisa abakulembeze ba NUP abavaako mwami Kibalama n'abalala abaliko kubanga akirambise nti bamulumba ewuwe bamutayiza bamutiisatiisa era tuteeka poliisi ku notice. Tulabula poliisi tugiwadde akaseera katini nnyo ddala eveeyo erambike baani abo abalinnya mwami Kibalama akagere abamulumba ewuwe abamulondola buli gyagenda. Mulina kamera ku nguudo mulina abakesi naye mulabamu mankofiira bokka myufu abantu abalumbagana abantu temunavaayo kubalambika. Tugamba nti ebitongole by'okwerinda bwe muba nga si mmwe mulinnya akagere mwami Kibalama muveeyo mutulage baani abo kubanga tulowooza eyo nkola yagezaako mumutiisatiisa mumwogeze oba mumuwandiise bye mwagala akole ki awandiike naye ye byakkiririzaamu era kyamanyi ng'omukulembeze wa NUP omukadde abyogedde leero ng'ensi yonna ekola ki eraba. So tulowooza nti enkola yonna etiisatiisa tetujja gigumiikiriza wabula enkola yonna ekkiriza mu demokrasiya nga NUP wetambula ffe gye twenyumirizaamu era nga tugamba tuli beeteefuteefu okutwala mu maaso okudifendinga values n'enkola ya demokrasiya NUP kwestandinga. Tulina presidential candidate Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga ye president w'ekibiina yalondebwa mu nkola nga nnambulukufu era ffe tukyastandinga tugenda mu kalulu naye okuba nti akakiiko k'ebyokulonda